okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Artistic reception decoration bakozesa white, yellow ne blue ate nga batadeko round tables, fresh flowers n'ebyokunywa abagenyi badde banywako nga babalinda abagole okutuuka sirina butukiro kuno kusereza yagala binyuma okendala oyogera nempulira okuseketerera mu mutima olina manyi kwatali injini yobatikini enitukanega kwamu wabulo nesobolera banangu kwagala yagala bitamiza ebintu by'omutima bino bya mutima leero nkusuubiza siri kugatika siri bataddewo red carpet abagole kwe badde balina okutambulira red carpet zibeera ku mikolo gya bbeeyi ekyabadde ku mukolo gwaba wamala nkusaba mpa garanti omukwano tugukwase katonda leero nkusuubiza siri kugatika bati abagole batuuse era abagole basaze akagwa njagala okutegeeza nti ku mbaga basala akagwa kuba kabeera kalaga nti kati batandise obulamu obupya obw'abafumbo njagala okwekuhanga awulire ng'anyiza walamba abataliga mukonzikonzi sikulimba aya kale tugenda kubala emirundi egiridifayi baba bagasino bagamba kitafaali amini mulinya lya kitaffe n'omwana n'omuntu alibanga mulinya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amina mukane bale kubera ngo cyali muklaba Delta TV tukole nkwagala nnyo tuli wano munyonyo tulina abagole baffe kaponto tulina omwami n'omukyala wamala bane mwakimaze tukimaze gwe tokiraba muli mutya kwata gwe ku kyebbe ekyo mwami wamala oli otya leero bw'otunulira ku kyebbe ekyo bannange olowooza ki Mukwano mwezi akubye buto mugambe kikuli ku mutima katikati mukwano sukkulumye ku mbeera nawe mukwano onyumye nnyo era weebale kumpasa webale kusalawo nze nga nze mukyalawo webale kunnonda mu bangi webale okumpeesa ekitiibwa ninawe era oli mulungi yalina okukuwasa ate amangu okitegeera olimbaoko olunaku lero lukyase ofa ssebo olunaku terubadde lubi batandise bulungi era lukyatambulira ddala kati n'embeera y'obudde nayo nnungi ku sayidi yo luli lutya bannange olunaku luyitirivu era neebaza bwebaza katonda okuntuusa ku lunaku luno kubanga bangi abakyagala naye nzange webale kusiima mukwano era byonna bya mwami saluni ekozeko ye ya Sharita Hair Clinic ekozeeko etya ekozeeko bulungi mwete mundaba bagambe abagole bannange abagole mwenna abali eyo abeetegekera okufumbirwa abeetegeka okwanjulwa bane mujje ku Sharita Hair Clinic ajja bakolako bulungi nga nze bwennyumye ndowooza nammwe mukiraba omwami wamujjawa oba omukyala wamujjawa ssebo mukyala musinkana gye tukolera eyo bambi walinga mukolera ludda mukane nze badde mu kitongole kya Suubire Zambogosako era okubulanga emmengo ng'omwami ye kayeyogerere ndi mu Buganda Land Board kweganga muli mu Buganda awo ani yalumba department kye yabakwasaganya
mwami ye yalumba okitegeera najja n'agamba munange onkuba aye no munange ekikwewuunyisa yali yandabadda mu 2015 naye munange akinjatulira ddi watwala emyaka 2 okwatula ekigambo lwakiwalwawo seera n'okumwetegereza ng'oyagala laba tewaliiwo awondera ogendera nga tewali n'olumba naye ebigambo bitono ebigambo byo wabijjawa bye wagamba ono kwolwo era just gwali mukisa gwa kubeera nti twasinkana ne tufuna akaseera akamala mu jjaamu twega twebaze ejjaamu kati wasooka n'ogaana abakererezaako nasooka neŋŋaana naye kati lwaki wali ogaana nali ŋŋaana omanyimu naye bantu olina bbanguyira nawe olina okwetegereza olabe eddala omuntu ono kyaŋŋamba kituufu abamu bayise kati olina nawe omulumya paka wagana naye bannange kati watya muntu bayinza okwekyusa ng'omulumiza nnyo saatya era nafukamira ku mavivi nensaba Katonda andage omwami ono wabeera nga yagenda okubeera omwami wange nga kati bwakikoze naye Katonda n'akikola era lwe lunaku luno mugambe ebikuli ku mutima bebi wange nga bw'omukwatako wasinga okukuba asinga okunkuba bebi wange nkwebaza olw'okunonda mu bangi nkwebaza olw'okumpeza ekitiibwa nkwebaza olw'okujja mu bakadde bange ate era n'okusalawo okuntwala mu kkanisa kweyanjulira eri Katonda ye yennyini abeere nga atukulembera mu bufumbo bwaffe buno webale nnyo mukwano baeddala era nkusuubiza ngenda kukwagala ate naki nallo bambi kakati sebo nawe olina kyagala omugamba just kumugamba bugambi nti nno mwagala bambi kyokka gakimala ku 10 omwagala mmeka 10 ekiki mamayisa mwana gwe bakwagala ani asinga okwagala munne naye nze anabadde takawulidde kati leka mbuuze asooka gamba nze nga yasinga 1 2 3 ani asinga okwagala munne nze ani asinga okwagala munne nze ani asinga nze mwehaga mugambe naye nze asinga mwana asinga mwana gw'okwagala olina akayimba obwedda kwadyagala omuyimbira akazindaalo kaako kamuyimbire nga akayimba katera okwagala nyera kantera okunyimbira bakayita Angel kagamba nti Earth angel, why will you be mine? My darling dear, love you all the time. I'm just a fool in love with you. Muwe Maxi wa mayimbi atya. Imbishenda mu 8. Banange muli mutya. Kamunyumye. Bali kubeererawo omugole mukwano. Namwe bali tukolako abasharita salon. Yenyabo kale dia baka kagamba kogamba abagole mukwano. Simanyi essanyu ly'amaanyi lyeriko ku mukolo gw'omwami James ne Lydia. Enyabo. Bina batuleddeho mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Kale dia sebo kawalina kyagala okwogera. Baka bwine eri abagole. Abagole mbakubiriza kimu bakule kimala. Bakule bayise ng'abantu abakulu. Kintu kijja banyumira. Kibeezaawo amaka. Kwekula naweesonyiwa ebimu. Noba mumativu mba contented with what I have. No? Tukyagenda maaso n'omukolo ng'omwami James ne mukyala we Lydia tova ku Delta TV tukole City Bridals ya Nyambaza Gomesi Charitas ya Clinic yenkolako embiri ne makeup twagala nnyo tusomesa abagala oyiga embiri katongera onyumira omukolo ng'omwami James ne mukyala we Lydia tova ku Delta TV. Emperekeze ensanyufu ennyo ze zaasoose okuyingira batyo n'abagole nabo ne bajja nyumira omuziki.
Thank you, may God bless you abundantly. Katonda ffe omulungi w'ekisa tukwebaza olw'olunaku luno olw'omuwendo olw'ebyafaayo. Abantu bano balina eddiini era omukolo basoose kugusabira. Abugassa mutukuvu tukwebaza nnyo olw'ekitundu kye tuvudde mu kanisa ate n'okutuleeta mu kifo kino. Tuwaayo byonna ebitegekeddwa mu kifo kino Mukama tuwa omukisa olw'okujaguza n'okutendereza kuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Nzinyo. Nkakati kambi mkwateko Lydia mugambe my darling. Let's have a seat. Mkwateko wansi mpola. Mkwateko. Lydia nawe wekoze bera nga bulijjo yakutuuza. Mwana gojja tulwaza kuleya. Embaga z'ekigagga zinyuma. Nawe bw'obanga oyagala okukola bw'otoddiranga n'oteeka ensigo zaffe ne mu kyoto. Omulenzi nawe weetetenkanye kati. Kale mubakimeko omugole bestman situlayo omugole wo ne metron situlayo mwana muwala. Wanjai buli ayagala Katonda kuba engalo. Batyo basaze keeki omulundi ogusooka oluvannyuma ne bagabula n'emmere. Amina. Kale njagala tuwanika akambe ngenda kubala emirundi omutwalo gumu wanika akambe 1,206 3 2 1 0. Betunulidde okumanya kale mukayimba ako mpolampola tutambule nga tugenda ku mmere. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze seebaka nyabo